edduuka ogenda kulaba boutique ekyasinze mu Kampala wano kuba byetukola kati twakala kulaga machuwa nti abasobola fa abaliddako fa abaliko era fa abalifembayo Madubala bakuwasene n'osambagala bande balowooza bati walinnya ku nnyonyi wakiwaani anze nalinnya ku nnyonyi era ndowooza ompulira bwempunya njagala musembereyo nze nakwatako kuddiramu kati ezo miliyoni 5 ate akyampa okulaga nti omuntu eyalinnya ku nnyonyi afuna sente nnyingi. Ne kati mwe bannamawulire abali wano mwasoma muli mu university muli ku muntu eyakoma mu P7 nammwe emirimu gyabula muli bubi tukolera abantu abatasoma baani abatasoma naye akatwe kakulinga emmumbwa mugende munoonye emirimu emirala nebaza nnyo maneja wa Power King bambi yanneesiga nanteerako akasente era nange miliyoni 1 nze sikolera busente sebono omusajja omwana wa Power King alina sente ateekamu walaba nga waliwo ekiddako ateekamu akasembayo nga esuuti ninanga nabampa genda otwale bwereere bwempewo z'ekikazagano okuwanvuwa bwe buzibu basajja abampi mutulemezaamu nnyo humwayu I'm okay, how are you? Did you know me? Did you know me? Where I coming from? Ndi bulungi. Tola omwana watu wanfaako. Omukyala kisoko tubuuzeeko omukyala. Ogamba otya? Sibanange kiri fayini obulamu. Baby boo. Omukyala wakujjawo. Nze mbeeranga nayo n'omukyala ex bwe yagenda n'asalawo abeere nange forever. N'agamba ekijja kikole ki? Kijje. Munnange lw'embeera n'adduka ne kati ayagala kukomawo. Abatulaba yenze oli gwe baayogerako Madubala Uganda, never compare, never say that you want to be like me nga tomaze ku hustlinga boy tuvudde wala okundaba wano ondabye kati naye nvudde wala ekitegeera kati omuntu yenna avaayo n'atandika okunjogerako you don't know me nze ndi mulala nnyo I'm not everyday person by the way nga bwondaba wano ndi mulala nnyo navaluka yaawo Masaka wasomoka Lwera tuli balala nnyo Power King yebbaala eriso massively bukyanaatambudde mu Kampala era yebbaala esoosa okunkyaza nze sikyalakyala mabaala ndi musajja musiraamu bangi bakuba kisegeera n'abagamba jangu leero obeerewo nedda because nali akasente k'omugagga wange sisobola butajja onoonya bannyanike nti Madubala ate yakoze bino nze ndi musajja wa mazima na bwenkanya engatto tezisobola kugira ku suuti ayinza okuwunga n'agula $200 bayizawe nazeerabidde naye next time nja kujja nzambalidde Madubala twagala okuyisizeemu akasente k'Maama Fina tewafunyemu omukyala ono omukyala yajja nga ne sente tezinnajja yaliwo nga ne sente tezinnajja yeffe bali be baayogerako nti muli bonaabona ati the end mulisanyuka bali bakyawa ati the end bali baaniriza bali beenyinyala balikola buli kimu naye ate enkomerero ya byonna balikomawo nga nammwe temukyabaagala nnyo naye ne mbagamba nti kati engeri gye nninnye ku nnyonyi siri wabulijo abamu balina passport wano tebalina yadde passport balina ndagamuntu naye nadda eyo mu bubbaala obwalayisi mu butakisi n'akwogerako ng'ennyonyi we yakusala nze oba yansala naye era sitiiru nsigala nkyasitane siri wabulijjo omuntu alinnye ku nnyonyi taba wabulijjo nkibagamba buli kanaku maalo gatya ago si maalo naawe girinnya ogendemu ne ku kisaawe wennyini tomanyiiwo abali wano nammwe ab'amawulire era mulina ndagamuntu waliwo alina passport era ne bw'oba ogirina empewo z'ekikazi kyagganyi okugenda ku kisaawe entebe
Maama Fina mukazi wa bikolwa ne bavuddeyo bangi boogera Maama Fina omwana wamuweredde mu kamera bameka abavuddeyo ne bampanga si mu kamera nga tannampa omukazi mumuleka ali blessed ayina akasente ke sitege ate akyampa nnyo era bwenkaaba bwenti nga mami agamba mad I'm going to put akyayonga agenda kumpasiza omukazi kati nno bino mbikugamba nga reality agenda wasa omukazi azimbire ekika kyewaka ennyumba azimbire mukazi wange ennyumba nanga nzimbire agule emmotoka tulumye eggwanga lino kubanga mwayogedde nnyo ne mumunyiiza because ayagala bano mwogera nnyo those tiktokers bano simanya abadivazon nup biki bali mu kwogera nnyo sente ebintu byaffe tebiriimu gavumenti Maama Fina nyambanga muntu nyabamu bavuddeyo ne babiteekamu ebya politics biki ffe tetuli mu politics nava wa Bugembe kyogamba ne Bugembe ali mugundi mu politics musajja wa Katonda ali mu politics nenjije wa Bobi era ali mu politics naye ate ye ne bwakwatako bukwasi nagamba Bobi Wine yaliko emirandira yaliko emisizi yakwambulula yakujjako ebyokola yakujjako buli kimu n'otereera Bobi Wine waba tampadde sente principal ngenda nenfuna sente kitegeera kati nedda eyo mentalite y'Abannayuganda era bwe mutyo bwe mukyalowooza naye ngenda nkyabategeeza nti tukyakola ebibalumya Maama Fina agezaako kulaga X eyandekawo olw'ensimbi nti kisoboka okuva wansi nodda n'ofuuka hero akyannuma yankola bubi nnyo mu kaseera akazibu nga namubeererawo yankola nga nkyali wano mbadde naye olalongo myaka nga 7 okuva nga tukyasoma 2021 nali barista. Do you know barista? Kachai, coffee. Kati ono tabimanyi. Wono gwe nnyonnyola. Gwe mulimo gwange, my personal job. Ogwo ngumanyi okuva wansi paka waggulu. Lwaki olumba nnyo Ichuli mukwano gwange twasoma ffenna wano ku biraali njagala azaale. 22 lwakuba kati nzira buto. Nina kenafunyemu kasente. Nzira buto ninga mwana muto. Ojja kutuuka ondabe ng'owe 12 naye nga nina 20 mweki. Ichuli lwaki akuluma nnyo obutazaala? Kubanga omusajja omukulu atuusaawo kubanga toyina yadde omwana nga okola kiba kirabika bubi ogenda zirekera baani zokola ajja kuzaala tusobola okuddira ekyana ewaabwe ekitategeera bulungi nga kirenzi ne tukijjamu enkwaso ne tuziteeka mu mukazi we gwayagala nazaala. That's why abazungu bwe bakola ejjinja nja mutega omusumaali. Bakuba naye mbateerawo ono bebi wange buli omu ne yeegoba yekka. Ono talina yadde goloozo nga bw'omulaba asobola okubeera ne bajja bebi kambi ng'ani amubba wama bebi banakubba wamma tojjaako nze ono wange ne mu kamera mbayambye buyambi omuleetamu ate enviiri olaba si nkole. Madubala omwagalako ki? Mukyala musiraamu. Amwagala ng'omuntu. Ayina laavu? Ya. Oba mubalamu kasente? Nedda wange. Kasente. Laavu ye eri etya bw'ogigeraageranya? Gwenga omusajja. Laavu ye eri etya. N'omubeererawo? Mu kisenge? Kyekadduza X. Ekyekisenge so kyosooka okireke. Oli stede? Ndi stede naye yadduka lwa nsimbi bambi n'atamanya nti buduli ky'olunaku
ate ayagala okukomawo nga sikyayagala. Ekitegeeza gwe teweefuna TikTok. TikTok ekoze kyamaanyi ku bulamu bwange by the way. Neefuneko bakasitoma b'engatto. Bayitirivu lwakuba ngenda abasinga bayagala laavu ate siri mu laavu. Siyinza kubanga nasuze enjala ate nengwa mu laavu. Kintu kibi nnyo. Wasuze enjala ate ogwa mu laavu ogenda mu kalakati oli muyala. Olaba katuli basanyufu. Nakyo kyama kyamba abakazi. Naliko ku live y'olumungu oyogera n'omukazi owebweru omuzungu n'akuba embogo. Kati olwo oyagala tegula mukazi wange mutima naye ono yanjagalanga bwenti. Ate olwo TikTok wali omusaafi. Aliwa nze saagala sirina longolation siibu era mba nkulimba. Olaba omwana amasuuti agolola kumukumu. Olabe na esuuti wagijjeewe eno babayita bakali collections Kampala bali basangibwa ku Universal Mall. Abantu abajja ne bambala amasuuti ago tebawangaala babawunya bayitirawo. Nze gambye nze ndiko nze addako era nze alibeerako ebyo bye mugamba ani ate kati ab'ennyimba be basaasinze okuseerera fe aba comedy ne dance tetusobola kuseera ng'aseerera nzirawa ate nkulimbe very soon ogenda kundaba wali waggulu. Kikyasibyemu nti lamanzaani eno ndi musajja musiraamu. Baheeta mwebale kubeerawo kuba singa temwali mmwe sandibadde kino kyendi. Lukaya navaayo 2016. Sisobola kuddayo kubanga engeri gye nalinnya ku nnyonyi passport empuuba. Nali ntunda bunyama. Nedda baaba era mbatumiddeko nnyo. Ab'e Dubai siddayo ninnya ngenda UK US. Ani webale kusonda waliyo ate akyampa 5 ndi mu kusaasaanya kulya buno bulamu bwa kiseera bwenzirya za nnyoko za kitaawo. Seetaaga mubabula ninayo abalala be nnina basatu gye ŋŋenda. Si bulooka oyo SB tabeerangako bulooka muntu w'abantu aggusa buggusa nsonga. Sayimo oyo alimu olwa bulooka. Abasajja b'obuwala ate abo babeeramu obwa bulooka. Gwe weegendereze nnyo babbulooka b'amayumba baba babuwalaata. Ani Sayimo tantwalangako jasi banjijjako interview ne bampayo emitwalo gyali 5. Nze sikola interview ya bwerere era nammwe mbayambye buyambi munkwatidde wano nga nziruka. Ebyaddala mututeeka mu kamera ne mumala ne mutuleka kati yiga Salifu mwamusuula eyo ali mu kunywa mwenge. Ate gikozese otya nga mubasuulawo humwayu ab'amawulire mwe mwagala byonoonese mutunde. Wa Maama Fina ate kamera nze nagyeteekamu nze nga nze waliwo w'amawulire yanteekamu nze nagyeteekamu nensaba ne bampita nampita. Kati nno we twavaawo ku $5,000,000 n'ateekako endala 5 eggulo. Tugenda ngenda tuuka mu kawumbi njagala ekisala beko. Baala eyaawa wano okugjawo nzije lwa mirimu bizinensi. Buuza manager w'ekifo kino oba sinze mukamaawe. Nobody can touch me. Nobody can say no. You know, then I have DJ. Bayo Mudwane peace. Dengere mali fetwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah soni wesena tulibana be. Isedera kakati Sili wabulijo nga bwe nabagamba. No. Who are you? Whom are you? Did you know me? Did you know where I coming from? Why are you talking about me? Who
Whom are you? You know where am I coming from? Sili wabulijo kutwalitawa. Yenze nyonyiba ya Sara. Nesitala ng'akyaliwo. Bangi bayogera. Kafenyere. Sanja lyalya bisi. Kawalya kagwa. Wembi.